ne bamusomera mu deal ye Dubai ne bamugamba ogenda kukola mu media yasoma ebyamawulire byonna yali abimaze byonna ina biki buli kimu bweyatu ne bagamugamba ogenda Abu Dhabi ogenda mu media n'abuuza sente mmeka ne bamugamba milioni 10 n'agamba ezo sizikolera naye nga bamubalako ka input njagala owulirize bumuwulirize bulungi nga bamubalako ki input company ye Uganda emusijja jogera kati gayi White House 3 months ne bamukubira essimu ne bamugamba waliwo gwa milioni 2 n'agamba abo sente butono anti kati munaye musamamu ebitabo bye alabe ebitabo bye bizitowa okolera milioni 20 neze kinali nebuuza nga nnyumiza gwe wane Uganda bwali bakuwa mmeka ositegera kuba yangamba yali akolerawa ne Uganda ne baga nga milioni 2 abuuza input ya mmeka nga bamugamba input ya milioni 3 mwezi 35 million anti wuliriza ne bamuletera contract n'agira n'agamba munonyeze aba ali awo nga wayiseeyo emyezi nga 6 ne bamukubira essimu jangu ku office namugamba kakati eno bw'onaagigaana tukuta milioni yago omwezi n'agamba nja kukola input mmeka milioni 7 mwezi milioni 7 kankunyumiza story wanaye milioni 7.5 milioni 7.5 nze nali sikiwuliranga ko nti waliwo omuntu gwe basobola okutwala milioni 7.5 gayi yalina Benz yalina ettaka ekiwenda olwanyumiza njala namu kuconnectinga koyo gayi yakakomawo amaze weeks 2 ali muno mu Uganda gayi yalina Benz by that time alina Benz alina ettaka ne bamuwa sente milioni 5 n'atunda Benz n'akwata mu cash milioni 7.5 n'azisasula ne bakola endagaano buli kimu everything police yaliwo buli kimu agenda kukola kufuna milioni ameka milioni 5 nga batandika paperwork nga bamukolera buli kimu White House mwezi gumu visa nefuluma nga gaya agenda kubeera ki media personality simanye mbo production ebyo ebyo bintu byakola eyo mu media nga mu TV yali TV nga agenda nga ali nnyonyonyi atuuka bamutusa mu hotel namala mu weeks 2 nenga buli kimu kiri katadifo everything tebagamba sawa ya mulimo ne bamuvuga Al-Ain bamutusa mu Al-Ain ne bagamba ojja kukolera wano yali radio station ko yenze nze kola ku TV simanyi mu production nga bamugamba tetukwagala wano ojja kuba receiving empapula nga alinga receptionist naye ku radio tebamukiriza kumpewo nga alinga just receptionist ne bamuletera contract endala jukira bine sayini zino contract banaye kambabulire bine papula bye tusayininga ku companies e Uganda banaye tebibeera faino njagala mukimanye from today nti contract yennyini ogisayininga g'otuuseeri okitegeera bagenda omulete kati ng'omugezigezi agenda okusomamu afuna 15 milioni 5 nagamba ndaba bubi mwataipinze bubi mwakoze mutya agenda okukola bwati kuliko milioni 5 nga bagamba ffe tugaba 15 receptionist wa wano wa 10 era twadvertisinga abantu babiri nga kuliko n'omufipiro ne bagamba ono mupya yakajja ofuna mmeka nti 10 15 gaina bazabaza natandika okukuba amasimu eno biki byalaga tukutaddemu sente bw'oba tosobola kukola 6 months tugenda kusiba ebbanga bweriti abantu bw'oba tokoze eyo eba busikonde tugenda kusiba ebbanga bweriti oba osasule sente bweziti nga bamusaba emitwalo 2 that's like 20 million okumuta addeyo e Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba tulina Derek Phones Mr. Masim inakolalo mubale kutwa mubale kusubscribinga. Bwoba oli mupya nigira kagamba ako ka subscribe okubera mutoyinga. Bana imbade ndudokola nawe. Tubadde nga tukola ne Sabrina olumune malevu. Naye leero nkulesinga oli omu wekka bannamunigi naye bali kujja mu biru furniture workshop yokka. Woyina okutunula nabagambe nti bawadde offer abagala okugula ebintu buli kanako ogulawo account nange. Buli kanaku osobola okusavinga akasente oba buli wiiki oba buli mwezi neweewangulira ebintu ku kibanja mpola. Yes. Ku kibanja mpola. Kati njagala center table. Definitely jangu ogifune. Ngenda kuteerako sente.
empola installment ngenda kuwa emitwalo 2 buli kanaku. Yes. Anze nja kuwa 5. Tewali buzibu. Buli naku nga 2 nkutereka ekizike paka wezinagwayo mpesenta table zange. Bagireeterawo bro. Kiwedde. Webale nnyo. Nzijukiza ndi serious. Ate nno mune abantu bakulabirawo n'abatoguze njako mawomba nnyo. Ngenda gigula shuwa. Kyawedde nange okusanga. Bulungi. Obuzeeko. Munje ndi tunoonya sente mpola mpola. It's not bad. It's recovering. Inshallah. Okay. Twakoma ku kirulinga abantu tubagambye nti tujja tandikirawo. Nali kati mbagambye nti njala kuyigiriza abantu engeri gye banoonyaamu emirimu ng'oli eyo. Ng'oli Dubai. Naye nga tusinaba tutuuka eyo kansooke mbabuuzeeko. Mbabuuzaako bannaye amanyi abampita Derek nga bulijjo. Era kyemanyi siri mupya abadde bagoberera programu zaffe wano ku HK Media. Banaye mu likinge, mu subscribing, mu commenting where necessary. Then nekirala nze nkola wano tukola no program Hadija okuyigiriza abantu okusomesa abantu era abasinga nze ekinkomyawo ku program eno ye feedback ajenfuna okuva mu bantu abantu baja ne bannoonya ku TikTok abasinga ne bannoonya ne bagamba Derek tweyanziza nnyo byokola nze nina kyenjize nayizeemu kino bannaye program eyo biki byo kitegeera oluusi ne batusupportinga nayo kati ne batwongera amaanyi okola ki okukomawo okitegeera so bannaye ntunda amasimu ya business yange mumpagire iPhone 17 era ngenda gikuwa so bana ntunda amasimu eno festive season oyinza okuba ina omwagalwawo oba omwanawo oba mukwano gwo oba mamawo any of that kind ngoyagala muwa gadgets ntunda amasimu mumpagire n'ekirala twaguddewo company pozi nali nkugambyeko company recruitment agency mutwala abantu bweru kasi ate nawe wali ongambye naawe nti oyina muganda wo onfunyeko sente njagala kuntwalira muganda wange era nja nange wanaagenda ogenda laba ngenda kurekomendira ngenda mutwala abantu bambuuza nnyo kampani eziri legit ngira n'ennange eno ndowooza kati ndowooza obusobozi ne bubaggwako nenfunayo abalala b'entrustinga ate gw'oli wa mu nyumba banaye tutwala abantu babwera emirimu gye giri kati waliwo rumors nti mu January bayinza okustopinga ki January makati awo bali bagambye with effect from 1 naye ne bongezaayo mu by 15th bayinza okustopinga employment visas kati company ziri ku pressure emirimu mingi bagala bayingiza abantu before the deadline okitegeera kati ate bana stoppinga employment visas bachaba nakola kati obuzibu buli awo kati as fast as you can osobola okujja n'otambula nga bukyali then n'ekirala nedda bayinza stoppinga maybe ne bamala ne bajjawo naye tetumanyi ngera we baali bakoze ku visit ne bamala ne openinga so speculations weziri emirimu wejiri ba housemaids cleaners gardeners security guards bike riders emirimu wejiri okutambula kwa 3 weeks sure okutambula kwa 3 weeks jango registering with the Dinat Recruitment Agency otambule ekyo katukirekera awadija so lero nzize omulimu ng'oli Bulaaya lero nzize kusomesa abantu ebiseera ebisinga abaana batambula n'atuukayo nga bamugamba kakati gwe ogenda kubeera pulamba omwana kampani ze Uganda oluusi zikolamu ensobi ya Hadija ova wano ng'olina bye wasoma ne bakukyusa timing gwe ogendayo ku registeringa ne bakubuuza wasoma ki n'ogamba nti nze nasoma kale katugaze endi secretary ne bagamba kati gugwa office messenger kati gwa office messenger weguli kukukutte sasula sente bwezi omwana akola ki nazinoonya naye ng'ebyaddala wano tebale recruitinga oba office messenger ng'agenda kutuserya kuzembwa Kirinda nkugambye wano tebasobola era njagala kusomesa abantu bamanye nti bw'oba ova Uganda ekisookera ddala office messenger tojja kugufuna osobola okugufuna naye ng'oli eri n'okyusa nansi tojja mufuna engineer owulya bulungi dokita lawyer surveyor tojja kuva wano nga surveyor ogenda osurveyinga amataka geeri tebakwesiga toli kurede bwina teri ttaka lya kusurveyinga kati nno abasinga property jeeri ebitongole webale nnyo Damak property jeeri tosobola kuva wano ne weegezebwaza nti ngenze kufuna mulimu gwa surveyor ekyo bannaye nkiddamu buloka w'ettaka nti simanyi tugende mu real estates ogenda kubeera real estates manager oyina okuba ng'oluddeyo
ne bwoba olina diguli 8 tosobola kubeera HR gw'omuna Uganda ng'ovudde wano olwo ndi wano nti nze nkurekrutinze ogenze kubeera okujjako nga wasomerayo eri kukuza mpola emyaka nga 2 HR naye cyanga nagamba munyongeze sente nagamba atulina omuna Uganda yali wano ali wano amaze emyaka 2 naye mugundi mu KFC mulimu abana Uganda chobola abana Uganda banji mu KFC mu kozi bajit Americana Americana wogenda mu administration ya Americana eshalja abana Uganda bebasinga mu office chobola abana Uganda banji mu Americana basinga mu office naye baba baluddewo baba recruitinga ne bava Uganda nga bagenze kola mu office naye baba baluddewo abamu abeera yasoka nakolera mu company nafuka supervisor nafuka manager bwatyo mpola bamuzeri ku HR naye nga je balibo ye process yanti je nkuyitera mu ndi mugamba abantu nti bwoba ovudde Uganda osegera tokwata sente zo nga bagambe nti ogenda fuka pula ogenda wano ogenda mbwa pulamba tokwata sente zo nozisasula mubeere kuswa chovola abasinga batuka yeri ne babeera disappointed nagamba nze mbadde ngenze waliwo omwana yajja mu inbox yange Adija yamala degree ayina degree eye Canada naje Uganda bazadde be ndoza waliwo ebyacyangalana ne bamuze Uganda najja nafuna omulimu wano one of the best companies wano mu Uganda ne bamusomera mu deal ye Dubai ne bamugamba okenda kukola muki mu media yasoma ebyamawulire byonna yali abimaze byonna ina bichi buli kimu bwatu ne bagamugamba ogenda Abu Dhabi ogenda mu media nabuuza sente mmeka ne bamugamba milioni 10 nagamba ezo sizikolera nenga bamubalako ka input njagala owulirize bumuwulirize bulungi nga bamubalako ki input company ya Uganda emusijja jogera kati gayi White House 3 months ne bamukubira simu ne bamugamba waliwo gwa milioni 2 nagamba obo sente butono anti kati munaye musamamu ebitabo bi alabe ebitabo bye bizitowa okolera milioni 20 neze kinali nebuuza nga nyumiza gwe wane Uganda bwali bakuwa mmeka ostegera kuba yangamba yali akolera ne Uganda ne baga nga milioni 2 abuuza input ya mmeka nga mugamba input ya milioni 3 mwezi 35 million anti wuliriza ne bamuletera contract najira nagamba munonyeze aba ali awo nga waisewe myezi nga 6 ne bamukubira esimu jangu ku office namugamba kakati eno bonajigana tukuta milioni yago omwezi nagamba nja kukola input maker milioni 7 mwezi milioni 7 kankunyumiza story wana milioni 7 milioni 7 nze nali sikiwuliranga ko nti waliwo omuntu gwe basobola okutwala milioni 7 gayi yayina Benz yayina ettaka ekiwenda olwanyumiza njala namu ku connectinga ko yo gayi yakakomawo amaze weeks 2 ali mu Uganda gayi ayina Benz by that time ayina Benz ayina ettaka ne bamuwa sente milioni 5 n'atunda Benz n'akwata mu cash milioni 7 n'azisasula ne bakola endagaano buli kimu everything police yaliwo buli kimu agenda kukola kufuna milioni ameka milioni 5 nga batandika paperwork nga bamukolera buli kimu waitawo mwezi gumu visa nefuluma nga gaya agenda kubeera ki media personality simanye mbo production ebichi baide ebyo bintu byakola eyo mu media nga mu TV yali TV nga agenda nga ali nnyonyonyi atuuka bamutusa mu hotel namala mu weeks 2 nenga buli kimu kiri katadifo everything tebagamba sawa ya mulimo ne bamuvuga alu aini bamutusa mu aini ne bagamba ojja kukolera wano yali radio station ko yenze nze kola ku TV simanyi mu production nga bamugamba tukwagala wano ojja kuba receiving empapula nga alinga receptionist naye ku radio tebamukiriza kumpewo nga alinga just receptionist ne bamuletera contract endala jukira bine sayini zino contract banaye kambabulire bine papula bye tusayininga ku companies e Uganda banaye tebibeera faino njagala mukimanyo from today nti contract yennyini ogisayininga gotuseeri ositegeera bagenda omulete kati ng'omugezigezi agenda okusomamu ngafuna 15 milioni 5 nagamba ndaba bubi mwataipinze bubi mwakoze mutya agenda okukola bwati
kuliko $5,000,000 nga bagamba ffe tugaba $50,000 receptionist wa wano $10,000 era twadvertising abantu babiri nga kuliko n'omufipiro ne bagamba ono mupya yakajja ofuna mmeka nti $5,000 gayi nabazabaza natandika okukuba amasimu eno bekyo kyalaga tukutaddemu ssente bw'oba tosobola kukola 6 months tugenda kusiba ebbanga bweriti abantu bw'oba tokoze eyo eba busikondi tugenda kusiba ebbanga bweriti oba osasule ssente bweziti nga bamusaba $2,000 that's like 20 million okumuta addeyo e Uganda nga gayi abeera desperate nga akuba mu kampani yeeno nga tebakwata masimu tebaddamu message bamubluetikinga biki kwe kukomawo kati ndowooza ali mu kwezoba nabo kati abadde ansaba amagezi nengamba ekyo kyo kyansuseeko nange katubuze kubatubuliriza noga katubuze wano kubatubuliriza nengamba kati wamma ngenda kujja wano bw'obeera gwe onenyaani tosobola kuŋŋamba oyina ebitabo bimazeeyo e Canada ekisookera ddala oyina ebitabo wasoma n'otatwala buvunaanyizibwa bwa kukola research nogamba ogwo omulimu gyeguli ogwo omulimu kweri gyeguli ekyokubiri wali owuliddeko asasula input bwezo ssente nze oba nali muŋŋamba oba ne kanda z'ebipapula bya limulosuti yagenze mu byamateeka biki kampani nga sigiwulirangako gwe gusose naye nagenza ogisaakingako nendaba nga gyeri banaye kambabulire kampani gyezi naye mukole research butomala gakwata ssente n'osasula nga tokoze research ekirala nze nzize wano wamma ayina advice yenna musobola okumuwa advice ajja kuba aziraba advice zonna ekyo katukirekeraawo Adija mbadde nkyakugamba wali eri nti wano okurekruitinga wano they believe nti ffe baagala hard labor tebaagala experience wano mu Africa kale nga Uganda bweba Uganda is just a developing country tebatwagalako experience baagala maanyi okitege ekyo abantu mukimanye nti bali abasajja baagala maanyi wano tebajja kujjawo engineer tebaagala brains wano kubanga bamanyi brains zammwe nafu nnyo bweba baagala brain bagenda si mu bubi kyekyo okitegeera naawe amazima ogamanyi ffena twali ku kyeyo nange ne bwe mba mmanyi nti nina amagezi ogaba enkoko wali nawagalira bakiri bwe kigaba enkoko tekiinaamu yadde brain nabagwa gigaba obulungi omufiripino najja ng'agigaba bubi omusajja ng'agamba kyekyo okitegeera so kibali mu mindset nti wano tewaliwo bwongo waliwo maanyi okitegeera nti gwe basobola okugamba kola essaawa 18 ozisobola ate nobuno obusajja bo babusaasira buno obuyindiyindi agamba bambe kakooyi naye gwe abamanyi oli mashini katapira okitegeera so ne bw'oba olina amagezi naye eri ojja kuba musiru si mububi that's their mindset bo bati bwe bakitwala so wano gweva wano n'amagezi go genda okole hard labor osobola okukyusiza obulamu eri okitegeera so wano tosuubira okuva wano nti oli engineer surveyor plumber any skilled work tojja gukola naye osobola ogukolera eri kuba waliwo abaana bava wano nga bamakanika n'asooka mu construction ne bamala ne bamukyusa ne bamuza muki mu bwa mechanics okitegeera ne bamuwa ssente nga bamaze okulaba potential okitegeera kuba wano companies ezikulaba bali tebakulaba bagenda okuwa omulimu ekyo ekyokubiri then bw'oba otuuse eri Adija okukyusa omulimu okyusa otya njala nkiyigirize sigenda kiddamu kuba abasinga abajja mu inbox yange Derek how can I change ndi mu myezi 2 ndi mu myezi 3 najja ne mbagamba nti bw'omala 6 months awo oba okkirizibwa okukyusa omulimu ogukyusa otya abasinga abaana Adija akyuso agamba ntaddeyo cancellation tanaba kufuna kiddako kyekisooka ekyokubiri ye awuliriza eŋŋambo wabweru okitegeera tubeera n'emikwano gyaffe nga ziri mu campus endala Adija gwokolera mu kampani ekinze nkolera eno mwali simali ali mulungi enze nkolera mwana mu Ali and Sons kakati emirimu gye giri emirimu mingi gwe kansolinga toli kushuwa no kansolinga eno ogenda otuuka eri ku ali mulungi ng'emirimu tegiriyo tebaagala abakozi they are not recruiting nobeeraawo nga tolina nakiddako okitegeera ekirala bw'oba oyagala kukyusa omulimu bannaye muwulirize bulungi sigenda abiddamu ebyo ebintu bw'oba oyagala kukyusa omulimu abantu bakozesa essimu use your phones very well abasinga mukozesa essimu okusaba notice abaana ku kyebyo babeeramu oluva ku mulimu ntunuulidde nno kasawo ka ssimu yo kansooke nkusala ekiri mashallah nga kalungi ka 15 ndoozaako kewaali mpadde bannaye nempona kana akaabasajja ka 15 ngenda kakuleetera
abasinga bannaye mukozesa essimu bubi abasinga mukozesa essimu obeera mu groups olina ku ssimu nga 10 message bwe zijja bw'okola faani lunaku ku lunaku tosobola gaa nti kankyusa obulamu bwange ate nga wooli toli comfortable obeera mu construction toli comfortable oli mu bike riding toli comfortable oli mu byamazzi fumigation toli comfortable naye essimu obeera mu kusaba nudes abakazi nteeraako mukwano nteeraako ebbeere bweri nteeraako ebbeere lya right erya left instead of okukozesa essimu ogikozesa otya adija lisitulemu ndabe enki ebbeere nga waga lisitulemu awo nga sikategedde bulungi kazuuminge then ompeereze bulungi kyuka bwoti bye babeeramu ku buliri oli n'ayogera paka saa 8 n'agenda ku mulimu ng'asumagira naye ng'abadde mu kusaba naye ng'essimu osobola ogikozesa bulungi wali eri ebintu omanyi nti omulimu osobola ogufunira ku ssimu adija bulungi nnyo nabagamba mukozese apps nga Indeed waliwo Indeed job search oba waliwo giwuliddeko waliwo eno LinkedIn osegeera nabagamba nti buli lunaku kwata oprinting CV printing a CV ebeere nga soft copy ku ssimu yo mu document form wa PDF oba biki buli details all your details naye oba tolina experience kwa emirimu egisinga Dubai baagala experience 1 to 2 3 to 5 as simple as that naye bwoba tolina experience kwata printing ka CV ko kabeere mu document form buli lunaku kusindika CV 10 nenga wooli toli comfortable ekyo kikolera gwe ayagala okukyusa omulimu ng'okyali ku mulimu gw'otayagala buli lunaku kusindika CV 10 walayi tosobola kumala myezi egi ate keera nnyo ku makya HR akusookereko okitegeera keera bwe bagambye nti jangu keera nnyo obeerewo nga gwasooka mpozi n'ekirala kyenjagala oyogereko njagala abantu bakitegeere nti ne Bulaya e Dubai waliyo kampani z'abafere basobola okukozesa visa yo bulungi nnyo ze nyingi abayindi bayaaye ndowooza mubamanyi kati abaliyo abayindi bayaaye abapakistani abapatani tebeebaka abapatani bafere waliyo aba Nigeria waliwo nesika banaye nze waliwo abaana propaganda ze nawuliranga bangamba nina group gye nnina eyange eya WhatsApp era mbayamba nnyo okubawa counseling nga bagamba okimanyi omanyi aba Nigeria saa zino batandise okusikaminga by'okusindika ebirabo eno byalingayo nsimanyi ku airport tukusindikidde jewelry simu yange sijasa gwe tukusindikidde jewelry simanyi okugikiryalinga $10 dikibi kati byagenze Dubai mama bali mu bakadama bababo banaye nawulirako kadame yali eyankubira essimu nga ngamba omusajja yampeereza ebintu ku kisaawe ne mbasindikira ssente yagala kujja mu interview nagamba nemugamba wabo si bafere nanga adija omusajja ebintu yabiweereza twamala weeks emyezi 2 nga tuwogera n'omusajja wange kadi mbubabibbirako kisaawe mbu ebintu mbwogayi yamusindikira ssente oyo gwe baabiwaabireeti naye mbw omuntu teyaleeta bintu bye mbw ate ebintu babisindika millions of money mbu yamuwa miliyoni ezi 2 yamuwa miliyoni 2 kati omuntu akuweereza ebintu bya miliyoni 4 lwaki tasobola kubikiryaringisa miliyoni 2 ezo ze zaamubula banaye mwegendereza abanigeria bye bali mu kusindika ezo message muwulirize bulungi luli babadde ba China andi babanga ba Chinese typing nga bahiring abantu abenjawulo okufera abantu right now byaze ne mbayawu bayawu boys anti be banigeria be bali mu bikola bana ezo message omuntu nga tomumanyi tumala gaweereza sente bagenda babba kati bye 2 sawa zino ku kyeyo ate batagetinga bakadama bategetinga abayina company gobeera ono na message desperate abagala relationship gaya kwanira omwezi nakutekamu emitwalo 10 nakubala salalewo wa myezi salalewo wa myezi 3 nakola ki so bwoba oyagala kukyusa mulimu nabagamba banaye mukozese essimu bulungi buli lunaku kati nze nagamba omwana yakafuna omulimu it's now 2 months ali mukola namugamba omanyi kola boti umaze probation buli lunaku sindika CV 20 buli lunaku sindika CV 20 togenda kumala myezi egi 2 yali awo ne bamuyita n'agwa interview ne bamuyita wala n'agwa interview nengamba kati awo togenda kwenenya
oyina kubeera look for a way how to do what mukole research mugende ku Google YouTube interview how do you approach interviews ezimu gogenda kimafia buli lunaku kati omuntu bwe bamuyita abamanyi nti omulimu agufunye mubeera ku TikTok simanyi support ensambya furniture ebyekisire ebitalina magezi ng'osobola okukwata esimu yo nedda sigama ekyo kiva ku nze gwe tebikola ki nedda kuba kati nze mbiraba buli ki ku posti zange kati mmwe nze kyembadde mbagamba osobola osindika message 10 I mean CVs 10 buli lunaku wala itosobola kumala myezi egi nga tofunye omulimu nali nange nkiwakana nze natambula obugende ne bunzigwa ku ntumbwe nakola visa changes emirundi ebiri anti ng'oleka nfate bongo olowooza bajja kuyita nga nzunga wano nawali naye natuula butuuzi mu buliri nogamba kantandika okusindika nensula CV Kayaskin Clinic nempita my first job nengenda nenkola interview nenjiyita ne banfuna receptionist w'eddwaliro nafuna 10,200 naye ng'okozesa ki ng'okozesa simu nze nange era nali sikimanyi awo nange nentandika okubuulira abalala omala nti ekintu kituukamu omala kituukamu kati bo balowooza okutambula ennyo okusuula bino ate kale ebyokusuula bino babivaako dda babamanyi nti oba ono yakava mu kyalo ogendayo nga wena otuwe webagikuteerera mu dustbin otaddemu metro card otaddemu ssente obudde bwo enjala eba ekuluma transport tona bakulya wena otuyanye omulimu ne gukumenya okunoonya kozesa essimu mukozesa essimu zammwe smartly okitegeera manya nti everyday let me time myself nze nakikolako nze no nasindika nga 3 kunayo ka laptop eshawja kali used kadira mu 15 ate no ne laptop se baba nazo ne just barabirako YouTube anti wifi babera ne wifi babereyo ku TikTok bekibichi banaye mbegaide bobo yagala kuchusa mulimu osobola okuchusa you can change to any job you want kwa kuba variety ate kuno mupya ne gukugamba nti katukugumikirizo kansolinge bulungi nnyo era bakuwa obudde kisoboka bulungi nnyo bakuwa obudde n'ojja n'ogamba nze bannange njagala kukola ki eyo ye counseling entuufu ng'olina ekiddako okitegeera ate bali olina bateeka ku nninga n'obagamba ngenda counseling eno which means by any means nina okukola wano eno mweno company okitegeera kuba nze nali nsindika buli lunaku nga nsindika 3 lumu ne bampita ate ekirabo bakuyise ku interview it is not a must mbogenda kukola bagenda kuwa omulimu ate webakuwa email sindikako totya sindikako emirundi 5 bo tewali buzibu n'ekirala oli bw'amala okusindika beerabira ne batacekinga ezo emails basobola okusindika email ne wagamba nti jangu kulwokuna nga tewagiraba n'ogiraba ku Mande kaba kaweddemu gabagabadda bw'oba osindika CV ezo kuki ku pages ezo beera ng'okebera email yo every day ate abantu kambayiriza okebera email olumu email eyinza obuta displayinga omuntu naganze nga sifuna emails zange genda mu important zono jazisangayo zonna gwe genda mu important genda mu spam okebera oba emails zo zagenze zinzo obutagenda ne zigenda mu spam gwengo gabana nga nsindika making sure emails zo sindise ziri mu sent nga ziri mu senti omaking anti awe begenze bwoba osindise CV zo beera ng'okola ki ng'ocekinga n'olaba bagireetinze batya kuba kuliko ne rating kuliko ne comments okwo ku online n'ekirala beera ng'okebera emails ezo everyday nakebera everyday waliwo nafiirwa omulimu gwa lifeguard bampeereza nina okujja kulwokuna kyennyanja nze ndi marine manyi okuwuga kwennyini kuli kwennyini kati lwaki obonaabona ne weight osobola osala weight ng'owuga that is the best exercise ever. Are you sure? Yes. Are you sure? Tomanyi nti bw'ova mu kuwuga ogenda okuwulira ng'enjala ekuluma. Ekutta eba ekuttira ddala sinakuluma. Okuwuga is the best ekisembayo okubeera ekyamaanyi. Remember obeera oli waggulu ng'ofloatingira mazzi. Ate ng'okozesaamu ku maanyi era oba okozesa nti obeera tola nti bw'omala okuwuga the next dombiri. It is one of the best. Ng'owuga. Kuwuga okuwuga n'omala weewaayo va kufa abakyala nti embiri zaffe wezigendamu amazzi zikutuka sikini olumu egiramuko naye bw'oba owuze ng'owuga rapid non-stop neweewa nga bweweewa gym n'ogamba nti mu wiiki ngenda awuga ennaku 4 I rest for 3 by the end of 2 months omuntu akola gym oba tomumanyi ng'owuga buli lunaku
at least esaawa emu obeera skin kyenyinza okugamba okuwuga tekuliiko eri naye abantu tebagikozesa nga exercise. There are even some exercises you can do in water nobanga akola sit-ups nga naye oli mu bbanga mu mazzi tomanyi nti nobeera osobola okubouncing bwoti mu kati mbulirawo obeera toli ku exercise. Imagine singa oba oli mu bbanga wano ngo tewali akwatiridde ng'obouncing. What happens? Oba oli ku weight yo oba ku weight yo kyogamba obadde tukimanyi Mukama Katonda ngenda ku ate era olaba ugeze wiiki emu naye otaddeko omukyala akufumbirira obuugi biki oli salamu kaaki abantu bategeeze n'abantu tobeerayoko ne girlfriend kyogamba olina abantu n'abantu bange oko kansalira pasijja kajamu mukomye obwenzi kaakati mbadde nkyabagamba baganda bange nkulabisa nedda sikundabisa nze ndisenga w'abaana bwe kiri kaakati mbadde nkyabagamba mbadde nkyakugamba wali Adija nti nafiirwako omulimu nga ngenda nga nkolaki nga ndegistaringa mu bya lifeguard nga banga mboyina experience nimbagamba nina experience nenteekayo ne bampita olwokuna nagenda okebera ku Sande nga biri na expired nenkoba essimu ne bagamba twafuna dda ate wali best what wali nali bali ku CV yange okusinzira ku CV yange nali bakita batya omuntu favorite nali favorite okufuna ogwo omulimu nene bangamba now vacancies zaweddewo maybe I try again embera ga trying tebaddamu so bobo sindisearch ezo CV beera ngozi tracking nabagamba mukwe osobola typingamu Indeed job search oba LinkedIn ezo apps ezisingayo mu Dubai oba mu Gulf mu Gulf in general ositegeera osobola ozidownloadinga nga apps nobeera nazo mu simu nga toweta kagenda eri kuki ku Google eri ku searchinga biki nze bwento bwe nali nkola pozi n'abagendera ku visit visa osobola okubeera ng'ofunye essimu but because you don't have an Emirates ID ne bagisalako kati n'ogenda okukola visa change ng'essimu yo baakola ki nga bagisalako date nga wa applyinga ddamu bifo bingi nga tebasobola ku accessinga. Keep updating your profile on your Indeed account bwekiri ebeere up to date kuba era ojja sindika omala emyezi 2 bakusaleko nga banoonye engeri gy'okukontaktingamu nga tebakola ki nga tebagiraba ekyo nakyo kikulu n'ekirala ng'ogyeko okusindika CV beera ng'okola research manya nti eno kampani eyeetaaga kino manya nti bwe manjagala guno omulimu nina kukola kino kati ng'okusomola abaana abava wano ne bagenda mu construction ne yeegomba obwa safety HSE okubeera nga HSE officer genda osome course ezo banaye musome course mulabye abaana abasoma baza barista courses ne bafunirawo emirimu bw'obeera skilled Adija tosobola kubulwa mulimu mu Dubai ositegeera nasa home care bwebityo emirimu gyegiri genda ofuneyo certificate beera ne certificate ya security guard esaawa yonna genda okole short course certificate ya personal training ovudde Uganda obadde okola mu gym obadde oyina wali ku governor w'okuuma tobonaabona genda ofune ka certificate naye emirimu gyegiri okitegeera mujja funa emirimu gya gym abannayuganda tebagifaako mwana ate nga baba baagala abantu baagala bana b'obunyama ate mwe muyina emibiri gyammwe abalenzi ng'olina omubiri gwo oba oluusi n'ozimba omubiri gwo ng'oli eri abasinga abaana bakuba ebyuma I support it naye gw'omubiri gwo guzimbye gugenda kuyamba ki funa added ka certificate added advantage kakuwa advantage nti osobola okuapplyinga abaana babeereyo mu construction okola gym buli lunaku anti asitula amatofaali emisenyu biki buli lunaku ng'ali magidi bwati naye nga tosobola kukola ki ku advancing emirimu ekitegeera mufune certificate naye obeera mu kiyumba osobola ogenda online mu Dubai mwe ba housemaids n'okola ka certificate waliwo abaana abava wano nga yasomera ddala nze nali simanyi nti waliwo abaana balina degree mu biyumba nali sikimanyi naye I have encountered many people nga bajja mu inbox yange nampeeza n'ebipapula I even certify nengamba you can join Uber, you can join Karim, personal driving, otwala abaana ku ssomero biki emirimu mingi naye abannayuganda betya agamba
ngena taking risk bichi sasula ezo sente milioni 2 obudde kyanna mukako ogenze Dubai otulira chance obulamu busobola okukyukira mu dakiika emu wasomera Masaka SS ina degree oyina obwongo buno obutulya n'ogenda mu kiyumba emyaka 3 yena nga bakukuba empi bakuvuma nga we baagala n'obeerayo osegeera muyige ennimi yiga olulimi okitegeera muyige ennimi ogende mu ssomero ly'aba Germany osomesa musome Oluwarabu soma Oluyindi biyige nze nabiyiga abatunda spare obudde wano okola mu dduuka lya tata we lya spare agende Shaljo ononye omulimu maduka ga spare abaana bava wano nga balina opportunities tandika okutikkira abantu ebintu be a delivery person mu boutiques wali abayinde balina ma business gengoyi you can even be your own boss as you're looking for a job genda ku social media kuli otandika ogamba abantu ntinze buli ayagala ekintu okuva Dubai nkikusuubulira bulungi nnyo nenkikuleetera owashiyeni ntumaze nina kaadi okitegeera waliwo abaana okubeera creative olaba ku kyeyo oba obeera creative ofunamu waliwo abaana abalonda omanyi bana Abawarabu oba waliwo birabyeko bakasuka ebintu kubulosa nga fridge entebe omanyi nti waliwo abaana abagezigezi afuna kamotoka ke akakaria nabeera nga alonda ebyo ebintu nabisindika eno nga ate bya tabu eno akubako kavanish ezo faniche ezo waliwo gayi gwe manya ali awa Abu Dhabi sawa zino mugagga nenga yalonda kuzanyisa by'abaana buli kimu akironda ekibeera kasasiro okitegeera ngabazanya so abasinga obugali babusuula buli kanaku abasinga mufiirwa chances not taking risks olowooza abendi tabakola batya bagenda eyo mu charity eyo gye basuula engoye ne baleeta waliwo bubiini mu cities omwo bubeeramu nti clothes nawe wasuulangamu abaana nasuulangamu engoye kumpi buli Sunday osobola otikka endiwater every week nze waliwo kayasi we kankubamu Hadija kankonyumiseeko ngobo bubini mbeera mbulaba omutima ne guŋŋamba genda ojje mwezi engoye otandika okusuubula ebikadde nali ŋŋenda nga nvudde wange ngamba kaŋŋende omusana gwali mungi ne ngamba kaŋŋende nzijeyo ne bwe nfuna kisaka kyange bwe kiti abantu tubawala naye tweyogera ku musana omusana ogumanyi sali saa 9 wakola video nga ngenda okujjako abaana interview nga nsobola otambula nga ngenda obanga oba ariga okuvaamu just otuuka ali ku union okufuna kasi nange engoye zonna zifuna ng'osobola okukola bwoti n'obugamula amazina gakola ki bana y'abantu tubawala naye buli w'obeera mu haso osabanga Katonda weerabeko in your next life nga tohasolinga nga bwahasolinga bana enzaani akeera ku makya nenteeka kamera nenfuna akatebe nentuula abantu tebamanyi haseno batulaba waneno ku media omuntu nakulwanyisa omuntu nakuba ekikono nakwogerera wano nawali nga walayi tamanyi gyovudde Dubai tosobola kusasula cameraman you can't even your friend okukuwa obuwa obudde bwakukwata kamera oyo n'abamunno ebyaddala abamunno nnyo omuntu obudde bwayagala bulabamu bbaawe ayagala bumulamukwata kigozi yadijabwakukwate kuki oshegeera so banaye kambabuulire ng'olina hasoyo be true to it beera true ne hasoyo Katonda alina wagenda okukuviirayo ng'akimanyi nti ono omukazi muyiribi yalwana alwanye nga n'abalabe newe abakwata akinga nga 100 nga Mukama alina wagenda otuuka ateekewo wat cross agambe nti wano wookoma kituufu mwekkiririzeemu okwekkiririzaamu kintu kikulu Adija oba kuba kati biri bye wayitamu byonna Dubai ng'otandika ebyo bya interviews singa wabita ate nga nali naakatandika nga kikutteyo covid najja ng'otwalira omwana nedda nga ngenda mu bed space nga mbuuza abantu ng'otwalira omwana akazindaalo n'akubuuza oli wa TV ki nti YouTube saagala nagaana oli wa TV ki era bambi nina abantu benjagala okuwa credit maybe someday on a platform nga Simon Kivumbi awangalirawo mugundi awangalirawo mu Dubai gayo yansupportinga nnyo akyaliyo
ye yampa interview nga ayogera ku bed space Uganda ne bagamba Adija tutte kamera mu bed space bichi ne banzijonkera okokona ku Facebook by the way mwanyamba kubanga ekintu ekyo kyankolera abantu bonna abali batamanyi video yatambula ne kuba 1 million views bonna ne bajja ku page yange Facebook era nze I have a very big Facebook page atenge eri very active ngaba enemies be bazzo okulaba omwali atutte kamera mu bed space mubalabisa then we introduce something called pokopoko nga twogera ku mawulire agaba Uganda agali ngomo mu Dubai we bityo nengena nga nyongerezaako n'abalala abana abakola ngeyo mu clinic nga bebanda banga bagamba Adija nange njagala kwogera be waffe bandabe nze nava busoga njagala be waffe bandabe nga ngenda mbateekako naye nga bannange kambabuulire buli muntu alina haso tolaba just waneno nga ntula butuzi waneno mu kamera nolowooza nti nakeera ku maca ne ntula wano nope si bwe kyali n'akasente kange akagula kamera eyasooka wajugulira eri yes akasente kange namala emyezi 2 nga siwereza sente waka nga njagala gula kamera ne laptop kubanga nti tosobola gula kamera na editing search ate we nagula kamera ne nkwata video nenzitereka anti nga sina ku editing oshegedde nga sina ku editing ya bambi waliwo ne gayo omulala bamuyita Habibu yali alina pharmacy mu yali akolera yeyanjigiriza okueditinga mu Dubai omwo yali alina laptop ne musinkana na musinkana Spice Diana ze nga mukwano gwono gayi bamuyita Aronia on set katwasinkana mu motoka gye twatulamu nga tugenda okima Spice Diana ku kisaawe n'afuuka mukwano gwange nanjigiriza ebyokweditinga nenkozesako ku laptop yo okumala akaseera awo ne mmala nenfuna yange banayenza olugendo lwange luwanvu njagala lumundu kuwemu njagala ndukuwemu naye njagala ndukuwe nga ntukidde ddala ku mujasa asembayo nga nkikubidde ddala ku high level ate nja ddukuwena na mubiri ufani kya showroom ng'eggulawo abantu balage jane yes tokera bukezi ku maca n'ofuuka ekintu but you build step by step fe tujja babuulira omunaaba mwagala muyige omunaaba temwagala fena twasookera eyo buli ali eyo bannaaye beera mugumu buli omu alina feeti ye nabulako nasalako ku kkubo ng'ebitaala bitadde nga ate bitadde mmotoka ate emmotoka ne zibanga ezigenda okunkona bannange nezikusibirako biki puresha yali tekusse wali olinnyeko baasi no ere wanyumiza baasi bekuuza nze yantwala n'ensula eyo nenebaka mu baasi naye in the end you celebrate yourself ng'olaba gy'ovudde ng'olina musanyufu you people don't lose hope do not lose hope togenda kukuba okwetunda gumiikiriza mukama tasobola kudisappointinga muntu yamukkiriza ayina watuuka n'agamba wallahi omuddu wange Adija byonna obikoze kati weebikka n'akakaaya Katonda agenda kuviirayo watasuubira bro so kyova olaba tujja wano nze nzija wano kubazaamu maanyi bamanye nti ekyeyo si kibi nga bwe muwulira tunyumya naye buli omu abeera ne feeti ye buli omu abeera engeri Katonda gye yamutegekera waliwo abatuukayo ne babeera bulungi nagamba ho nawona Uganda okitegeera waliwo abavaayo ne bastrugglinga ate bw'otuuka ku kyeyo bannaye sooka weesonyiwemu ku family osooka omala opanga obulamu kyekyo nabagamba nti mugendeko kwa mute kubanga gwe oluusi family naye ekusika bano bakimanyi n'okimanya mbu nno we natuukira neebakanga mu katanda ng'olina okusula n'akasawo ng'okakute bwe bati bajja kubba bakimanyi n'ogenda okunaaba nno n'akasawo ate n'ofuluma n'okalekano oyinza okukeerabira ogenda okuddayo nga waliraali tebamanyi struggle is real banaye struggle ya ddala kambabuulire naye Mukama Katonda tasobola kumala gakuvaamu tasobola kyo kyekituufu so kiba kikulu nnyo n'obiyitamu n'omanya gye nvuddeyo n'omanya nti kati nze nava wano abasinga batula banagamba Deriki njagala obulamu bw'olimu biki weevuga biki bannaaye tuba ffenna tulina gye twayita nze nabonaabona nze ekyo kyali kinziseemu omuntu abasinga Yo mami hello
I'm in a show, eh? Your dad. Hello? That's so. So mbadde nkyabagamba bannaye ekyeyo osobola okifunamu oba n'otakifunamu naye ebyo byonna ziba ntegeka za Katonda. Even the way how you space yourself nayo kimataringa abasinga obeera awo ng'obwongo bwa freeze nga tosobola kulowooza ku kintu ekisobola okuzimba oba okujja wooli mu mbeera embi gy'olimu ku kyeyo mubeere bagezi. Okitegeera osanga omuntu adija ali ku kyeyo yakakola emyezi 6 is planning okukwata sente zaakoze mu myezi 6 okugula ekintu nzizi supportinga bino empeereza sente tukugulira akataka mpeereza sente gwe naawe osobola okkeegulira akataka osobola okkeegulira ekirala kupeesiyo ekirala osobola okubeera maid kategeze ng'abawala naye nga waliwo opportunities wabweru nga gy'abawala keep chasing those opportunities tobeera wantu n'obeera comfortable gwofunira milioni 2 manya nti waliwo omulala afuna milioni 4 ekyokulala to add on that Dubai waliyo ebisanyusa bingi ogenda sanga amasimu ogenda sanga engoye zalayisi ddira mu ttaano ogenda sanga engatto naye ebyokwewunda tebiggwayo tokwata ssente zo n'oziteeka mu luxury tokwata ssente zo n'oziteeka mu luxury mukwano mukazi bo bebigaala nani anange abalungi abatulaba ndoza Derek olunaku lwaliro tugenda kuba abantu bakomera wano. I know we had a lot to say, however tokicontributinzeeko kyenjogedde ekya luxury. Buli kanaku wali esimu efuluma, buli kanaku wali olugoye olufuluma, ogenda beera excited ogenda gwa ku bbaaga naye zonna tosobola zigula buli kanaku kuba ogenda bba wakagula eno ate endala ekoleki ejje. So keep your money very well. Tewesiga bantu na sente zo. Omuntu nga tonava wano n'ogulawo akawunti ne bagamba kati waliwo mobile banking oba olaba sente zo waliwo mobile app bwe kiri mobile apps olaba sente zo bulungi nnyo oba olaba buli kimu ne bw'okuvaako 10 olulaba gamba nti 10 luvuddeko. Exactly. So guys, I think those are for today. Derek Masimu wako nye mwebale kutwa mwebale kusubscribinga bannange mwebale kutwa mwebale kusubscribinga eba tubeera brief but very informative information gyetubawa sibula abantu abalungi abatulaba mwebale kutuwuliriza mwebale kutwagala nnyo mwebale kusubscribe mba ndaba messages zonna mba nziraba n'abajja mu inbox yange ku TikTok mba mbalaba bannaye mwebale okutwagala. Yes, information is power. Musobola okusharinga information waffe n'abalala ne bayigira okwo. Abambuuza abasawo Abaganda sirina basawo Baganda benina temuddamu kukomawo mu inbox yange kumbuuza mbu ate Adija neetaagayo omusawo Omuganda. Nze ndi mukyala musiraamu sirina basawo Baganda temunkubira masimu bannaye temunziriza sijja kubaddamu olumu jabaddamu luddi ate munjogereko mugambe nina empisa embi abagambye wanaakola ki asinga kuba manyi abantu abalaba programu eno baki bangi kyobola nti era newendeeta programu ebiseera ebisinga eba ekwata kuseeka edduwa nagikiriza naye abasawo Abaganda saaba approving temunkubira masimu bannaye temunfunisa misango. I'm not part of you. Mwebale kutwa mwebale kusubscribinga jankumidde furniture ofune furniture asinga okubeera omulungi abantu ne bagaye bagulewo akawunti naffe teekayo buli kanaku olonde ebintu byo tubikuterekere tumale tubireete. Mwebale kutwa mwebale kusubscribinga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Seba bobola abankuliranga bansaba